Breaking news, omukyala Sauda Madada akwatiddwa lunaku lwaleero ku booda y'e Busia ng'agezako kufuluma eggwanga Uganda ayolekere ate mu ggwanga erya Kenya. Sauda Madada akwatiddwa olunaku lwaleero era nga amawulire gazze gayitingana buli wamu nga balaga nti munnanga alinayo emisango ate gy'alina okudda e Uganda awoze. Mu poliisi y'e Wandegeya nga yebadde munoonya ali wanted. Bano nga kirabika nti baategeerako nti ayinza okwagala okutoloka ate afulume eggwanga Uganda. Naye nga misango kika ki gino gye bamuvunaana? Kuba njjukira bulungi nti Sauda Madada ono yavuddeyo ate n'ajja ku Woman Lord Councillor wa Kampala Central naye ng'azze ku kaadi ya independent ng'azze namunigina olw'ensonga nti ekibiina kya National Unity Platform kyamuwandula mu kamyufu ne bagamba nti bagenda kumuwa kaadi yeeno post gy'ayagala, so naye n'asalawo n'agamba munnange ajje bwa namunigina naye nga tuwulirako eŋŋambo ezijja zigamba nti abantu bano abajja nga independent oluvannyuma lw'okuwumibwa kaadi mu kibiina kya National Unity Platform balina omuntu abavujjirira ssente era nga abateekamu kasunda baasi agamba nti mugende mwesimbewo tubuzeebuze opposition obululu tubusaleesalemu. Wabula nga omukyalo ono twamulaba nga agenda ku Electoral Commission ate n'asayininga bulungi n'abantu abamusekendinga n'avaayo ate n'akonfaminga nti munnange ye abantu be basinze omwagala era baba bamuyise ajje yeesimbewo. Naye nga kituufu kyo kitwebuuza ddala abantu be bamutuma ajje oba alinayo omuntu eyamutuma akomewo. Lwaki abadde atoloka eggwanga Uganda ate naddala musango kigo gwe bamuvunaana ate nti lwaki tebasobola mukkiriza wadde kufuluma ggwanga lino? Kuba tugaze kale abadde agenzeko e Kenya eyo ng'alina by'agenza okukyalira oba ki nga abadde atera okukikolamu oluusi n'afulumamuuko eyo twamulabako ebifaananyi ebimu ng'alina ne yeekolera oluusi kwegamba abadde agenda n'akyalira ku bantu ab'enjawulo abalwadde abali eyo. Kati leero ku luno lwaki ate basazeewo ne bagamba nti bamukwate tagenda kufuluma? Kiba kitegeeza nti badde balinako ku information eyo alaga nti munnange omukyalo ono alabika ayinza obutadda mu ggwanga Uganda oba byonna bagenda okukola eyo bayinza oba tebabikkirizigana nabyo oba nga tebakyamwetaaga amalirize emirimu gyabwe wano mu Uganda. So tugenda kuba nga tuwuliriza ekivaayo, misango ki gye bamuvunaana oba na yes lwaki ye abadde agenda ekituufu kyo kye ki? Kozi bo balaze nti balina omuvuga ate bamukomyewo e Wandegeya ajje avunaanibwe emisango gye. Bino ebintu byonna bigenda mu maaso naye nga Munnayuganda yeebuuza naye lwaki mu kiseera kino? Lwaki mu kiseera kino buli muntu foot soldier abamu babakwata bagamba nti simanya nti bakola drill eyali ey'amagye nga tekkirizibwa mu mateeka ba Bobby Giant tubala kati bali mu mabega wa mitayimbwa uyo Alex Waiso bamufumbira naye bamukutte bamukabye naye nga byonna bigenda mu maaso naye nga ate omukulu gwe baali bakolera drill zino ku birthday ye akyatambula akyakola byonna by'ayagala afuluma eggwanga nga bw'ayagala n'akomawo ne bamuleka nga njogera ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga n'olunaku lwaleero abadde yakava e Bungereza ku show gye eyabaddeyo eyo era n'okusisinkana Prime Minister wa Bungereza naye ate nga leero asibiddeko ku maziika ga taata wa mukwano gwe era nga mubaka wa National Unity Platform mu Parliament ono Betty Namboze. So nga ensonga eno ekulagira ddala nti nomno mulimu kyekubira nti abamu babatya abamu tebabatya naye nga ye munnange twogerera yes omukyalo ono Sauda Madada ye ebibye bibi nnyo kuba kati ssaawa zino tewali amanyi bigenda kuggweerawa naye ate kati kino kikulaga ki? Kubanga Sauda Madada ennaku eziyiseko emabega abadde amaze okusala eddiiro ng'alaga nti munnange kati bwano bw'atuuse National Unity Platform takyagiwulirizaamu takyatambula nayo kubanga National Unity Platform yo nga ekibiina era nga leadership yavaayo ne bagamba nti oyo ammiddwa kaadi tebamusuubira ate kudda ku ki kuba independent naye ate ye nga Sauda Madada n'avaayo n'agamba no nze ngenda sigala nga nkomawo kubanga nze ntambulira ku maanyi g'abantu sitambulira ku National Unity Platform ng'agezaako okulaga nti no ye ajeemedde etteeka ewa president ya National Unity Platform gye yagamba akijeemedde n'agamba nti ye awadde asaana kaadi. Twawulirako bingi byavaayo awo Penge n'amukubira akasimu awo n'asooka amulabisamu awo n'ayogera nga n'abaana ye baje we yafiirwa n'abaana mu struggle era nga yandisaanye ati disiko ne bamuwa kino ng'akasiimo naye nga byonna byali all for nothing kubanga ekibiina ki EMC Electoral Management Community
ekya National Unity Platform kiina emitendera gye kyayitamu okugaba kaadi zino ez'enjawulo naddala abantu abaali bazze mu kamyufu era nga tukyagenda mu maaso kubanga tukyalinawo n'akamyufu akalala kaba MP bamember of parliament nabo balina obubasunsulamu ate bategere ani gwe bagenda okuwa kaadi mu kifo ki bwakyaliwo obunkenke bungi nga bamu ba MP abasinga n'abali mu parliament saawa zino bakyatidde tebamanyi oba kaadi ddala banaagifuna oba tebagifune naye nga kyo ekituufu ekisinga byonna byonna kiragibwa nti yes omukyalo ono naye awambiddwa Nubia Nili gabanze ne gavaayo amawulire nga bamututte waka ye kenyini yavuddeyo n'atutegeeza nti bamututte ne bamuvugaavugamu around bageze okulaba nga beebuzaabuza nga tebalina ddala mulamwa lwaki bamutwala ne bamala ne bagamba munange tubaye tulowooza olina woogenda ate okukuŋŋaana oyogere n'abantu biki nga balimu ezo bwe yakola ku luli so ne bagezako okumusitopinga ye Alex Waiso amufumbira ebyo ebikyali bibi tukyagezako okulaba nga naye avaayo nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yakomyewo tusuubire nti amaanyi gagenda kubanga nga nago geeyongerako mu kubanja omukulu ono kulaba nga afuna justice oba walina omusango gwe bamuvunaana ate nago akole ki agende alabike mu kooti ate n'amateeka amatuufu gakolebweko nga bwe tuzze tulaba ebintu ebisinga happeninga ku bantu ab'enjawulo ababadde mu kooti olunaku lw'eggulo kwegamba tebyabadde fair bulungi olw'ensonga nti teri misango mituufu gye bavunaana naye bagenda babazanyisazanyisa kugamba bababawunsinga kumala akabanga nga right now betwogera bamaze emyezi egiwerawerako naye nga kyetusinga okumanya nti Alex Waiso amufumbira ye ayinza obutayagalibwa kubeera ku ballot paper ate n'omulala kati ono Sauda Madada ye engeri gye bamukutte ye bayinza okuba nga tebaagala ate ye afulume eggwanga lya Uganda alina okusigalawo paka wakiggusa bwe kiggwa wabanga kituufu bye bagamba engambo ntuufu nti yalidde ssente yalya ssente bagamba ajje ku independent ate obwanga olidde ssente lwaki oba odduka oyagala kulabisa kubanga obwanga oyagala kulabisa ate kati oba oleese obuzibu nti oyo gw'olabisa aba kati akuyina mu ttaano nga bwe nabagamba ekintu kino ne mbagamba nti munnange abamu abakola deals ne bamafiya basobola n'okuggyako passport yo ne bagamba tokyalina walala b'ogenda kukola ki kutambulira olw'ensonga baagala osooka omalize emirimu gyabwe mu butongole baleke bakutte kubanga ssente baba baazikuwa nga balina kye bakwetaagamu jjukira tuddiringa na state number state eyina operatives eyina police eyina amagye eyina surveillance eyina buli kimu kino kye yeetaaga okubanga etuusawo ebigendererwa byayo kati right now kati omukyala nga Sauda Madada oluvannyuma lw'okukola bino ku National Unity Platform n'okwogerera National Unity Platform ebintu ebitali byangu okubanga awadde kati ate atoloka agende mu nsi endala kiraga ki era National Unity Platform enaavaayo n'emuyamba kuba katulabyeko Secretary General David Louis Bwongoya nga naavaayo n'akuba posting era ng'avumirira ekikolwa kino n'agamba munnange munnaffe Sauda Madada bamukutte era tetumanyi gye binaggwera naye nga ffe tusuubire kimu kyokka nti byonna ebigenda mu maaso birina okugguka era tumanyi what we know and what we understand is a revolution webanga etuuse enkyukakyuka webanga esembedde tebalina kye bayinza kukola ate kukola ki kugikyusa naye nga embeera egenda maaso njagadde nkuwe update naawe omanye nti omukyala Sauda Madada ye bwe twogerera kati ali mayiga wa Mutayimbwa bwe twogerera bamutaddeko dda obupingo obunyogoga bwe twogerera bamuvuga bamujja e Busia bamukomyawo e Kampala bwe twogerera Kampala alina omusango gy'alina okuddamu oba gy'alina okuvunaanibwa naye nga tetumanyi gye binaggwera oba ddala wanaatuuka wano banaamuleka buleesi nga tebaagala just afulume eggwanga asigale mu campaign zino atambuze emirimu gyabwe nga bye badde bagyagala oba nga banaamuvunaana naye emisango gye gimu nga gye tulabeko bannaffe abalala be bavunaana ba Bobby Giant ba Bobby Yanga baani ba Ashirawo Kivumbi ba Eddie Mutwe kwegamba tetumanyi gye binaggwera naye right now katusuubire nti bannayuganda tebagenda kiraba bubi nnyo okuba omukyalo ono badde bamaze okumuwandula nga kooti y'abantu emaze okusalawo nti kati omukyalo ono abaliddemu olukwe yavudde mu struggle nga bamuwandudde naye katusuubire nti mwanamubaako n'ekisa ne baddamu bambi okumulwanirira nga wazze akola naye okulwanirira banne olw'ensonga nti ensobi zikolebwa abantu wabula okusonyiwagana kulina okubeerawo
mu 2024 ebigenda mu maaso. Kyekimu ku bintu ebizze byolesebwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nti newankubadde abantu abamu beeyisiza mu mbeera embi ate ye asonyiyira ddala n'abaako n'obuyambi bw'abawa. Twakiraba ku Sami the Mighty Family bwe yajja ku kitebe ate ne bamuwa ne kasente agende afune obujjanjabi bwe yali yeetaaga. So kyekyo kyenkugambye muganda wange, sigala ku DVC updates okumanya buli kinamba kituuseewo. Nze genda kubanga akakuleetera wano. Mbaagala nnyo.